Gwe wenna omulabi waffe wa IT Media ku mukutu IT Media Uganda butereevu kwoli tukwebaza weebale kutubeererawo tukwebaza jjona gy'otuusaako engalo bambi obulamu bw'omuyimbi waffe omukukutivu Jose Chameleon bwelarikiriza ennaku z'omwezi zaali 12 omwezi ogw'e12 omwaka 2024 lwabadde lunaku lwakuna wiiki eno yawedde Jose Chameleon yatwalibwa mu ddwaliro ng'obulamu tebweyagala nga eno abasawo bamukolako mu bunnambiro ng'era okuva olunaku olwokuna ali mu ddwaliro ly'e Nakasero eno gy'afunira obujanjabi abantu kinnoomu wamu n'abayimbi nga muno mwe muli Papa Misa Kisemakula okwo kw'ogatta King Saha kw'ossa n'omuyimbi ate nga munnabyabufuzi era nga pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula waliwo akasattiro omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform wamu ne King Saha lwe bagenze okulaba ku muyimbi munnaabwe mu ddwaliro e Nakasero ne bagaanibwa nti Jose Chameleon olw'embeera gye yabaddemu yabadde takkirizibwa kulabibwa oba kukyalirwa. Okusinziira ku mutimbagano waliwo obutambi obutambula nga buva eri abo ababeera Jose Chameleon ku lusegere nti ekyagaanyiza Bobi Wine wamu ne King Saha okulaba omulwadde nti baali bazze n'abakamera kyokka nga tebaagala Jose Chameleon olw'embeera gye yalimu kubeera mu mawulire. Seyo embeera nga bwebadde ffe tuli basajja baganda bawano kya buntu nnyo munno ng'ali mu buzibu nga temulina mbiranye nnyo y'amaanyi olaba ne gwe mulina embiranye y'amaanyi era mu nnaku waakiri ebagatta so next today ne ngenda mulabeko awamu ne His Excellency we tutuuseeyo ng'omuntu omugezi oba olengera wala kuba tugezezzaako okwagala omulabako omanye okuwona kintu kya njawulo. Obujjanjabi eddagala likola naye oluusi n'obuntu n'ebigambo bye bagamba n'okugumya abakuwonya kwegamba n'abasawo okumanya nti oliko ababo kintu kikulu nnyo nnyo. So kitututte ffe ng'abantu okuba in solidarity awamu ne muganda waffe era ne gye tuli tukyamusabira asuuke bulungi. Naye we tutuuseeyo embeera nga bw'ogimanyi musooke mulindaawo katujje katini tusanze awo muddemu katukomewoko katini yeebakidde ddala ne tugamba naffe twagala omulwadde akole ki awummule aye tubaye tukkirira amaddaala nti ate kati mujje netugamba awummule wemba mumuzukusiza mumukaka akole ki addewo awummule yebadde embeera. Statement gy'ovuddeyo n'okola bannange wawaziza social media ebadde etegeeza statement eyo njagyogerako era njitadde mu waiting awo eno tuli mu kusaasira muganda waffe naye abajjanjaba abalwadde nabo bambi babeere n'obuntu around omulwadde nekyabayirabidde nti ono muganda we osobola omujjukiza n'ogamba muganda we yaza okukola ki okulabako ffe tuli bantu kya buntu nze newenzire waffe bajja kumbuuza muganda we wamukyekinzeeko so gwe mutima mweŋŋendedde era ebibaddeyo byebyo byendisivinze era ku mutima byenkoze ki byentutte mwebale nnyo baganda bange. Kyokka oluvannyuma lwa Jose Chameleon okudda engulu n'ategeezebwa nga bayimbi banne bwe baagaaniddwa okumulaba Jose Chameleon wamu ne maama we beetondedde Bobi Wine olw'embeera eyaliwo nga bagenze ku ddwaliro okumulaba. Ate ye mutabani wa Jose Chameleon Abamagas agamba nti ensonga lwaki taata we alumizibwa
era mulwadde okutuuka ku mbeera eno nti anywa nnyo omwenge nga era ye agamba nti taata we alina okukendeeza ku mwenge gwanywa okusigala nga mulamu. Okusinziira ku ebyo ebiva eri abasawo, wano yasabye buli asobola okuviira ddala ku famire ye wamu n'emikwano gye nti bamuyambe okukitegeera nti obulamu bwe bwa mugaso nnyo eri eggwanga lino wamu n'abantu bonna. Let me know in the comments if you guys want to know about that. But back to the main topic. You would expect my father's parents to actually care about him the most. If anything, be their favorite child, considering he gave them their name. No one in the country of Uganda would know who the Mayanjas were if it weren't for my father. The people around my father do not care about his well-being and do not have his best interests at heart. His friends, if they were actually his friends, my father would not be in this circumstance. They don't actually care about him. They just care about the monetary value he brings to them. The point of this video is I want to bring the truth out to the people that care about my father, all his fans, all his supporters, all his people. I want you all to know that if my father continues this pattern, according to the doctors, he has 2 years left. And this really disheartens me because this is my father. I've known him my entire life. I know him better than anybody on earth, even the people that listen to his own music. We need to work together to get my father the help he needs. As for my personal issue, I am very, very infuriated and angry with my father because I feel like he is making selfish decisions. I have 4 siblings and my father still needs to be alive to take care of my siblings. He has been told time and time and again from his doctors, from his healthcare professionals, that this is a habit that needs to slow down in order for him to have a long life with longevity and happiness and whatever. It angers me to see that him knowing this, he still continues to pick up the drink and ruin his pancreas. That is why I'm on here asking for everybody's help. I want all his supporters, all his fans, everybody that enjoys my father's music, even if you may not like him, even if you may not agree with the things he's done. Even myself agreed that he's a very, very flawed human being. He's a very flawed man. But at the end of the day, God put us in this world to love everybody. I'm asking everybody on here to hold him accountable. At the same time, by all means, I'm sending this message not in a negative way, not out of a negative heart. It's a completely human thing to struggle with addiction or substance abuse. This is not a call for embarrassment. This is not a call for you to go and embarrass people or embarrass my dad for depending on substance. This is a call for help yet again. We need to collectively come together and help him if we want to keep him on earth longer. For the sake of music, for the sake of your favorite artist, and for the sake of us, his family. His true family. I want everybody to be all up in his comments, or however, if you know him, if you're in contact with him, if you meet him outside, if you meet him at a bar, I want you to let him know that people love him and people want him here. And the promoters that selfishly book him, despite him not being in physical condition visibly, you know what's coming for you. It's so crazy to me that other people would see a human working to the point of to a breaking point, and they still book him for shows. It's so clearly visible that my father's not doing well health-wise, and these promoters still continue to book him and use him as a workhorse because, again, it's about monetary value. To reiterate, anybody and anyone that even cares a little bit about my father's well-being, please speak out, hold him accountable, and let's do what we can. He's given so much enjoyment and happiness to Uganda as a country and given it so much recognition. I feel like personally this is our way of giving back. Let's help him out. Thank you for listening, and I hope you can carry this message with you. Disclaimer, anybody with bullshit in my comments, anybody talking to me crazy in my comments, you will get blocked, and I put that on my mother. Ate olutalo wakati wa Bad Black ne Full Figure lwabaluseewo nga kino era kyavudde ku mbeera ya Jose Chameleon. Bad Black yavuddeyo
ng'awakanya obulwadde bwa Jose Chameleon. Kyokka ne full figure n'amwambalira ng'era wano buli omu njagala okunywa ogamba Bad Black. Bad Black tokyalina sympathy gy'onoonya mu bantu. Tokyalina ky'onoonya ku bantu. Please kendeza kabampaane. Byoga tebikyakola sense. Kubanga tokyali motivation. Toli motivational speak. Toyina kintu nti olina kyolabirwako. Toyina muntu kyayinza kwegombako. Bw'ovaayo n'okola kati story bwa sympathies, maama waffe ate gundi. That is nonsense. Tebigenda gattako mukwano. Simanyi nti YouTube channel gitandise kati. Bakulimbe tolina kwogera ku inspiringa. Kuba we brandinga bubi. Okuva mu ntandikwa eyo. Wakola brand embi. Era kyokulabirako kyo omwana omuzukusa mu utro aga Bad Black malaya eyetunda yeberanga answer. So nsuubira tewali nsonga lwaki tumulira story zammwe za family zabiki mujje family zammwe mu mawulire ojja kunoonya sympathy oyogere naye ate next ekubule ojja limba wano first ofune views next onemwe party endala ekulemu okuzzaako ekirala lekerawo okwogerera Chameleon si mwana wa nnyoko. Chameleon ezawedde baba zawedde yamuwa ssente agenda amukwata ajja mukwata naye gwe bwogamba nti Chameleon yerwazizza kubanga zawedde ali mu Uganda mbu zawedde yamuwa ssente. Zawedde si munaku nga bemulowooza. Mbu yamuwa ssente zaki? Mbu zawedde bakola project mbu batesa bakole project mbu namwa milioni 600. Milioni 600 ndowooza lutono nnyo ku Chameleon. Chameleon tasitola milioni 600. It's a brand, a big brand. Hiyo na Island Empire, friends of Chameleon milioni 600 basonda museke. Full figure onvumidde ebbanga ddene buli kyenjogera nonnyingirira nompemula n'okola buli kimu naye nnyongera okujjukiza tolina kyommanyiiko okujjako okumpemula. Njagala okujjukiza ebintu 3 bino wammanga wino w'omutembeeyi wasiiga Geoffrey Lutaaya enziku n'emuluma okufa. Olwo olubuto lw'olimba nti lwavaamu olubuto Geoffrey Lutaaya yalukuggisaamu nga talina kugamulabisa na kiziringiti. Full figure buulira abantu lwaki ennaku z'omwezi 15 obeera mu ddwaliro oyina ekirwadde ova amasira mu busolo buli 15 ogenda mu ddwaliro. Kadoma ow'Amalula family ye yakusiiga ekyo ekirwadde. Kyova olaba bwe ziba ziwera 15 feesi yeefuukuka n'ebanga ennyuma w'empisi. Abagenzi munansonyiwa obbaga Kadoma gye yakusiigira ekyo ekirwadde ku aya. Munansonyiwa obbogerako abagenzi Martin Yangume. Obeyonveeyo full figure olimba abantu nti Flower mwana wa dokita we mwagenda ebugo